ekitabo kye tugendako ono omuwala bamuyita Nakalema Juliet. Yatuwandiikira ekitabo. Muwala nno muto muzibu. Bane bino byenjagala. Yawandiika ekitabo kino, yawandiika ekitabo okwalinga okusaaga. Ky'ekitabo kye tugenda okulaba olwaleero. Omwana w'obuwala ono Juliet Nakalema mwana muwala muto. Muzzukulu wa Namuguzi eyeddira empologoma, muwala w'omwami Kayemba Edward n'omukyala Nannozi Agnes ab'Ebukalasa eyo Masaka mu Buddu. Yasomerako ku St. Teresa Bwanda Primary School. N'asomerako ne ku St. Charles Lwanga Kalungu eyo mu Buddu eyo ne ku Baptist High School wano Ekitebi. Nawe yasomerawo n'omwana obuwala gw'olaba. Era yatuwandiikidde ekitabo kino. Nno ssebo si katabo kitabo. Era muwagira abantu nga bano munoonye ebitabo byabwe mu bisome. Omwana yawandiika ekitabo kiyitibwa Okwalinga Okusaaga. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi. Essuula esooka egamba nti bwakedde butya. Olwatuuka ng'ambaako omwami gwe nalina okusisinkana, kyokka eno ensisinkana teyali ya mirembe. Omwami ono yali atomedde ennyumba yange gye nzimba. Kaakano nali mulumbye kumuyombesa alabe akanfaamu. Ennyumba gye yali atomedde eggulo limu nalwawo nga nteekateeka okugizimba. Okuviira ddala mu buto bwange nga ndoota okuzimba ennyumba ennene okumpi n'amazzi. Bwe nafuna omuzira kiseeyanguza ettaka eryali lirinaanye amazzi, bwe ntyo ne nsigalira kunoonya nsimbi za kuzimba. Nakwata buli kasente ke nalina ne ntuuka n'okwewola mu bbanka ez'enjawulo okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyange. Ennyumba gye nalowoozangako buli we nabeeranga. Kyokka laba bwe bankubira essimu nga baŋŋamba nti waliwo omusajja abadde avuga endiima, emmotoka bwe muwabyeko n'atomera ennyumba yo. Gye mbadde nzimba nga ntuusiza ne mu madirisa. Natuula mu mmotoka ne nvuga okutuuka we bandagiridde. We nali nnyinza okusisinkana omwami ono asooka ndaba akanfaamu. Bwe ntuuka ku mwalo we baali bandagiridde okumusisinkana ne nnengera emmotoka eyaliko ennamba zennyini z'emmotoka eyali etomedde ennyumba yange. Nalina obusungu bungi bwe ntyo ne nfuna gwe mbuuza nannyini mmotoka eyo. Omusajja baamunnengeza ne ngenda okumusisinkana. Natuukira mu kuyomba naye okwawukanako ne kye nali nsuubira, omwami ono yali mukkakkamu bambi, yali mukkakkamu. Bwe namubuuza nti gwe watomedde ennyumba yange, yakkiriza nti ye nze nagitomedde. Nantegeeza nti yali tagenderedde, nti era yali asuubira tusobola okutereeza ensonga. Eyali agenze n'obusungu natandika ate okukkakkana. Omwami ono yandaga aw'okutuula. Namubuuza nti oba yali ayagala kutegeeragana lwaki yali adduka oluvannyuma lw'okutomera ennyumba yange. Ye kwe kuntegeeza nti singa yali ayagala okwekweka yandibadde tasasula mulenzi eyaliwo okundagirira ow'okumusanga. Namubuuza nti ekitegeeza bw'omusasudde ankubira essimu okuntegeeza nti otomedde ennyumba yange era ompe n'endagiriro okugattako ennamba y'emmotoka yo. Bw'akkiriza nti kituufu kwe kumubuuza nti lwaki, nga bwe mmutegeeza nti abasinga babula bubuzi. Yantegeeza nti ye tali nga abasinga, nti era ye yali ayagala kusasulira ekyo kye yali ayonoonye. Omusajja yali mukkakkamu nnyo. Nambuuza nti sente mmeka ze njagala okundiyirira. Ekigambo nno kiri kundiyira so si kundiyirira. Enjawulo y'ebigambo bino simanyi oba musobola ojjawula. Ekigambo kiri kundiyira so si kundiyirira. N'akuliyira ssente mmeka ky'ekigambo ekituufu. Agamba nti nambuuza ssente mmeka ze njagala okundiyira. Natala magga nga simanyi ssente. Ng'ovudde ku kya ssente nali neewuunya eggonjebwa ly'omwana w'omulenzi ono. Banenjagala abantu ab'eggonjebwa maama. Anange n'engwa ku ono baabwe.
Munnange namwetegereza nga kwata mu nsawo ajjayo omudidi gwa ssente gwe yateeka mu maaso gange bw'amaliriza kwe kuŋŋamba nti tekyabadde kigenderere nnyabo. Okusinziira ku ssente ze yali ampadde n'ekitundu ekyali kyonooneddwa nawulira nga nswadde n'okuswala nga ndi mu kuliisa omwami ono bambi. We nakyukira okwongera okubaako kyenjogera ng'amaze okugenda yiyi nga yagenda mango alimba. Amaaso nagatuusiza wali awali emmotoka okwetegereza nga mu mmotoka taliimu. Natandika okumunoonyesa amaaso nga bwe neebuuza waabulidde amangu ago. Nawulira nga ntidde nga neebuuza omuntu kika kyono ne ntandika n'okwejjusa ekyandobera okujja ne looya wange. Oluvannyuma namulengera ng'aliko eryato lyalinnya era nga ligenda kusimbula. Nadduka mbiro nga njagala nsisinkane mwana mulenzi ono musabe okumuddiza ssente ze waakiri ntwaleko entono ezijjamu ekyo kye yali ayonoonye bannange nga zaali nnyingi. Laba noono omwana munaye nagenda okutuuka ku lubalama lw'ennyanja ng'eryato lisimbudde. Kwe kutandika okuleekanira waggulu nga nkowoola omwami ono bwe nali simanyi nalinnya. Abalala abaali mu lyato bwe baalaba nga ndeekaana kwe kutegeeza omwami ono ng'abo waliwo omuntu amukowoola. Baakyusa eryato okukomawo ku lukalu. Omwami namulaba ng'abuuka okuva mu lyato era n'adduka okujja okunsisinkana. Ebirowoozo byange byali byakyuse ddadda nga bwemanyi era abakazi nga byakyuse ddadda. Muddize ssente ze zonna ze nali njagala nzimuddize osanga kyekyali ekiseera nange nkole ku Katonda kyatusaba ekyokusonyiwa. Naye munnange abaana atera okunsisinkana bw'ati nensisimuka. Kyali kirooto bano ebyo bye saagala. Mbu kyali kirooto. Sente nampulira obusungu. Kyali kirooto. Kino kyali kirooto kya Nakyala Violet, mukazi wattu aba akyalemedde mu buliri ng'alowooza ku kirooto kye yali afunye. Okutunula ku ssaawa nga tezigenda kuwera emu. Bannange obudde bwali bwamukutte dda. Ku ssaawa 2 zennyini yalina okuba ku mulimu. Yali asuubizza Lulenti mukama we nti taliddamu kutuuka kikeerezi ku mulimu. Kaakati ku lwa bbalaza baabeeranga n'olukuŋŋaana lwa bonna ku mulimu olwakubirizibwanga Lulenti oyo yennyini mukama we. Bulangiti yagisindisa bigere emirannamiro bw'atyo n'adduka mu kinaabiro okunaaba. Eyo teyawezaayo ddakiika 10 nga yavuddeyo dda. Buli kye yakwatangako nga takinyweza. Bwe yayagalanga akasanirizo ng'amaliriza akutte kasenya. Wabula yasobola okubikola byonna. Era essaawa okugenda okuwera 1 n'eddakiika 4 ng'amaliriza buli kimu, yakkirira amadaala okugenda okusisinkana mu mmotoka ye. Emmotoka bagisisinkana. Ebimu ku bigambo bye tutayagala okusanga motoka tebagisisinkana. Emmotoka omuntu gwe mumusisinkana abajja nga naawe ojja nga muntu naye akusisinkana emmotoka yange. Okusanga yagenda okusanga emmotoka ye mu ggumbiro erimu mwe yagisuzanga okuliraana awo we yasulanga. Yavugira ku misinde egya waggulu okweyuna obudde. Violet yali asula eyo kisaasi waggulu ku lusozi. Kale yavuga bw'atyo n'ayita entinda, kyokka bw'atuuka ewandegeya ng'okwesiba kw'ebidduka kwa maanyi. Yakimanya nti asaana okukubira mukama we essimu okumutegeeza nti obudde bwonna amutuukako. Yanoonya ennamba ya Lulenti era we yagifuna n'anyiga okumukubira. Lulenti bwe yagyanukula ono teyamuganya kubaako kyayogera. Yamugamba nti, Lulenti, onoonsonyiwa mukwano, nkimanyi ngenda kutuuka kikeerezi naye ngenda kukutuukako awo mu ddakiika ntono nnyo. Ng'amaliriza okwogera teyalinda oli kumwanukula n'aggyako essimu. Okwesiba kw'ebidduka kwali kwa maanyi kyokka nga yali asuubizza Lulenti okutuuka mu ddakiika 2 naye ze yali agenda okumala awo yali tannazirowoozaako. Yatandika okulowooza ku ngeri gye yali alemereddwamu okukeera ku Mande y'olwo. Newankubadde muntu anyumirwa nnyo otulo tw'okumakya naye olwa Mande yagezaako nnyo okukeera kubanga lwe wabeerayo olukuŋŋaana lwa bonna ku mulimu. Naye olwaleero kyali kirala.
balina okutandika okuteesa ku ssaawa 1:30 naye kaakano zaali zigenda mu ssaawa 2. Bwe yalaba ebula eddakiika 5 zokka okuwera essaawa 2, Nakyala yasalawo okufuna w'aterese emmotoka ye akozese pikipiki ya bodaboda okweyuna obudde. Emmotoka yagijja ku kkubo n'akyama awali eggumbiro ly'emmotoka eriyitibwa mu Galas Parking Garage. Ng'ayingidde munda yabuuza omwami akolawo ssente z'eggumbiro ne bamugamba nti 15,000 olunaku. Yagamba omwami ono nti eyiye yali wa kuginona mu ssaawa 2 zokka. Kyokka omusajja yamugamba nti ne bw'abaale agireseewo eddakiika 5 zokka ebisale bisigala bye bimu. Nakyala teyalinda budde bwa kukaayana, kwe kufulumayo ng'ayanguyirira. Ekirungi kya pikipiki tosobola kumala ddakiika 3 nga tonnafuna ekutwala. Bw'atyo teyalwa n'atula ku pikipiki. Eddakiika zaalinga 10 zokka ng'atuuse we bakolera. Ekisenge mwe bateeseza kyali awo waggulu ku mwaliiro ogwokuna. Yalinnyalinnya amadaala mu bwangu obw'ekitalo. Agenda okutuuka waggulu nga yenna aweekeera nga n'entuuya zitulukuka. Bwe yalingiza munda okuyita mu ddirisa n'alaba nga Lulenti ayimiridde ayogera. Yasembera ku mulyango wabula ng'awulira atya n'okutya. Yamalirira bw'atyo n'ayingira munda. Yatambula mpolampola n'afuna akatebe ye emabega. Kyokka aba akwata ku katebe okukatereeza, laba ensawo bw'emuva mu ngalo n'egwa wansi n'ebyalimu byonna ne bisaasaana. Yayanguyirira okubirondalonda agenda okuzza amaaso waggulu nga buli omu agamwegese. Violet yalina katemba mungi ku mulimu era abakozi banne baamwagalanga nnyo olw'obutaggwebwako bisesa. Ku luno yagenda okulaba ng'abamu baseka. Lulenti eyali akyasiriikiriza mu bye yali ayogera kwe kugamba Nakyala nti wabula nkwewuunya. Nali ndowooza kino twakiteesaako ne tukimaliriza ekyokutuuka ekikeerezi. Yamusongera ku kisenge nga bw'amugamba nti weetegereze ggwe olaba ssaawa mmeka ezo? Amazima ziizo 2:30. Violet kwe kusooka okutunuulira essaawa ng'era omuntu ow'olwali kwe kugamba nti naye tezinawera 2:30 naawe, kubulako eddakiika nga 3. Banne bonna baatulika ne baseka wabula nga ye Lulenti awulira obusungu. Violet yali muntu musaazi, kyokka Lulenti yali wa lugezigezi nnyo, ayagala okwekuza n'okuweebwa ekitiibwa. Bombiriri baali bamanyiganye bulungi olw'ensonga nti baali basomako bonna mu ttendekero lya poliisi. Kyokka laba bwe bajja okukolera kampuni y'obwannannyini ekola ku kunoonyereza mu misango ne basisinkanayo. Mu kampuni eno Lulenti yaweebwa okukulira banne. Kale nga bw'ayagala ennyo ebitiibwa, wano ne kisukka. Yafuna amalala aga buli kika okugattako okwekuza nga ne ku kyatalina kukola akyetuma okusobola okukakasa ekitiibwa kye. Kyokka ate ye Violet yali musaazi, bwe kityo ne kibaleeteranga okukuubagana buli kiseera, naye era tekyabalemesa kubeera ba mukwano. Lulenti ne Violet baali ba mukwano nfanfe, naye lwakuba tegwawangaalanga anti buli kaseera nga baba basojjagana. Abasinga ku bakozi baali babamanyiira era nga banyumirwa entalo zaabwe anti nga zibaamu katemba. Ku luno Violet yasooka bw'ati. Yayogera mpolampola naye nga byayogera biwulikika, yalinga atolotooma. Omukazi nasoose kulota kirooto kya ntiisa. Bwe nazisimuse n'ensooka nemererwa n'okufuluma obuliri. Laba bwe nasanze okwesibako ebidduka okw'amaanyi kuva wano kwagala kutuuka Masaka. Kyokka bwe ntuuse wano nnenyezebwa bunenyezebwa. Bw'alaba banne baseka kwe kwongerezaako nti bannange sibalimba. Ntuuse ne ndoota nga ntuuse wano kikeerezi, akalimu kange ke mbadde nnina okukola nsanze bakagabidde omuntu omulala. Kyannumye bwe ntyo kwe kutandika okukulukusa amaziga. Ntandise okwegayirira mukama wange Lulenti kunziriza akalimu kange ne mpawamuka. Ntudde ku buliri okumalira ddala eddakiika nga 10 nga nkyalowooza ku kirooto ekyo. Lulenti yali afa obusungu kwe kumugamba nti weebale maama, weebale kufuna kadde kukubaganya birowoozo ku birooto byo. Bw'oba mulungi mu katemba simanyi lwaki togenda mu baamalula n'ozannyira eyo katembawo, kubanga ffe obumanyirivu bwo mu ekyo si bwe twetaaga wano. Yagenda mu maaso n'okubategeeza byonna bye baalina okukola oyo Lulenti mu sabbiiti eyo, buli kinoomu byalina okukola
teyakomaawo, yannyonnyola ku mateeka agabafuga, yabasaba buli omu okuba omwegendereza eyo gy'akolera, n'abakuutira obutatya kumusaba kintu kyonna kye baba beetaaze okubayambako mu mulimu. Yafundikira n'okubaagaliza ssabbiiti ennungi n'okukola obulungi buli omu mu mulimu gwe baali bamukwasizza. Ebigambo ebyo agenda okubimalayo ng'abasinga baabuuse dda n'omulyango. Lulenti baali bamumanyi bulungi nga bw'atandika okwogera tamaliriza, kale nga bamwetegula mangu, si kulwa nga abayita okukomawo ababuulire ne bye yali yeerabidde. Kampuni eno yali ya bwannannyini ng'ekola ku bantu ba bulijjo. Gwe bwe wabanga olinayo ekintu kyo ekikubuzeeko, katugambe oba mmotoka oba omuntu wo nga bakuyambako okumukuzuulira, gwe kasita wasasulanga nga ne bwe guba musango mulala, singa oba olina ky'osobola okunoonyereza nga obatuukirira ne bakubikukolerako. Emirimu baali bagitambuza bulungi, kale nga abantu bangi babeeyunira. Bwe wabanga tomatidde na nsala ya kkooti nga bakuyambako mu kunoonyereza n'okuziikuula byonna ebyabanga bikisiddwa mu musango gwo. Lulenti bw'amaliriza aba afuluma kwe kusaba Violet okumusisinkana mu ofiisi ye. Violet naye teyalwawo ng'abikkako fayiro gye yali atunulamu bw'atyo ng'agenda kusisinkana mukama we Lulenti. Ng'atuuse mu ofiisi yasanga Lulenti alina fayiro endala z'atunulamu. Mwalimu n'omuvubuka omulala ng'ayimiridde awo okuliraana emmeeza ya Lulenti. Mwana muwala yafuna akatebe w'atuula nga bw'alinda omukulu okumaliriza n'oyo gwe yali ayogera naye. Okwetegereza obulungi ng'awo ku mmeeza ya Lulenti kuliko eccupa ya caayi. Yawulira ng'enjala emweyongedde okumuluma anti obwenki yali talina kye yasudde mu lubuto. Lulenti ng'amaliriza okutunula mu fayiro gye yali akutte, yayogera n'omuvubuka eyali munda. Era mu kaseera mpawe kaaga omuvubuka yafuluma, yagamba Violet nti nga bw'obirabye mu fayiro era nga bwe nakutegeezezzaako mu kusooka, twagala kuzuula omutemu eyatta Kimuli Owen. Kiteeberezebwa nti oyo yenna eyamutta ye yabuzaawo n'omuvubuka omulala gwe bayita Kasibante Paul. Waliwo omuvubuka omulala ayitibwa Mwesigwa Charles agambibwa okuba nga yali nfanfe wa Kasibante Paul eyasooka okukwatibwa mu misango gino gyombi, naye oluvannyuma n'ayimbulwa ng'obujulizi tebumala kumuluma. Naffe gwe tugenda okusooka okutwala ng'omutwe omukulu. Twagala kusooka kunoonya bujulizi bwonna obwetaagisa tulabe oba bumuluma mu musango guno. Bwe tukizuula nga teyabiriimu, ate olwo kinaaba kyangu okuzuula eyali amwesimbyemu okumusibako emisango egyo. Lulenti yawa Violet akapapula nga katonotono n'amugamba nti ononsonyiwa, naye n'obwo obubaka buyinza okukuyamba. Violet yakwata akapapula nga takatunudde nako n'akateeka mu mpapula endala ezaali mu fayiro. Yaddamu okutunuulira eccupa ya caayi eya Lulenti. Wabula agenda okugamba Lulenti okumuwa ku caayi ng'oye ekyokwanukula akirina kumpi nti nedda. Ne Violet mu kwezzaamu kwe kumugamba nti naye naawe era okimanyi nti mbadde nsaaga. Lulenti yaseka n'amuddamu nti omukalukalu tajja busera, bwe bumwokya nti awo we mbadde njagalira ddala. Ne Violet kwe kwongerezaako nti naye okuva edda naawe okimanyi bulungi nti nze sinywa caayi mazzi. Bwe nva wano ngenda mu kawoteeri kenyweramu otuta. Lulenti yawanika emikono gye gyombi mu bbanga n'agamba nti genda weenywere, ekirungi tegatamiiza nti ganaakulemesa okukola emirimu. Violet yasituka agende, wabula nga tannafuluma Lulenti yamusaba okuba omwegendereza gye yali alaga, naye kwe kunyeenya omutwe okumulaga nti ategedde. Lulenti n'ayongerezaako nti kola ekisinga Violet, kansuubire mu ssabbiiti emu oba kale bbiri tujja kuba tuzudde ekituufu. Ne kye mbadde neerabidde sagala agenda kubaawo okukuyambako mu mulimu guno. Bw'obaako ne kye weetaaga kyonna wendi okukuyambako. Lulenti bw'amaliriza ebyo ye n'afuluma anti yali amumanyi bulungi nga bw'atandika okunnyonnyola oba okubaako kyakulagirira takutula.
olw'obutayagala Laurent kufuna byamwongerezaako ng'akyali awo mu woofiisi ye, yayanguwa n'atambula afulume, wabula bagenda okwogera ebyo nga n'essagala waali ku mulyango awulira. Bw'atuuka wabweru yakwata Sagala ku bibegabega n'amugamba nti Sagala tofaayo, genda okole ebibyo, nja kukukubira essimu nga nkwetaaga. Gwe kakasa nti essimu yo esigalako akadde konna. Bw'atyo yaleka Sagala ayasaamiridde. Ayasaamiridde baaba. N'akkirira amadaala. Bw'afuluma woofiisi zaabwe yasooka n'afuna ka wooteeri n'atuula okusobola okwefunira ku kyenkya. Bw'amaliriza okulya ekyenkya ne kasooda akannyogoga kwe kuggyayo akapapula Laurent ke yali amukwasizza emabegako. Yali akasiseeyo mu fayiro, bw'atyo n'akasuula mu nsawo ye. Yasoma ebyaliko naye nga tebyekuusa ku kye yali agenda kukola ku nkya y'olwo. Laurent yali amusaba kukeeranga ku mulimu. Bw'atyo kwe kukazzaamu mu nsawo n'atandika buto okutema empenda ku ngeri y'okusisinkanamu Mwesigwa. Musajja Mwesigwa yasulanga eyo bunnamwaya naye nga buli lunaku alina okuggyako emakindye mu kibaala ekiyitibwa Weewaawo 24/7 bar. Kale Violet okuva mu wooteeri we yali atudde yajja butereevu mu kibaala kino. Yayingira kwe kuyimirira awo mu mulyango ne yeetegereza abantu abaalimu. Yali yafudde alina by'anoonya mu ssimu ng'era amulaba alowooza obwongo bumalidde ku ssimu, kyokka nga yali yeetegereza abo be yali asanze munda. Nga bulijjo Mwesigwa yali yatudde dda era yalina akasonda we yali atudde ng'atunudde ku kisenge. Naye okusinziira ku ebyo Violet bye yali ategeddeko nga tayinza kubuusabuusa era yali yamulabye dda. Ekirala abantu baali babale munda omwo, kale nga kyangu okwetegereza abo abaaliwo. Yalwawo nga yeebulizabuliza ku ssimu. Bw'alaba Mwesigwa amazeemu eccupa y'omwenge gye yali anywa kwe kusalawo amutuukirire. Yatambula n'atuukira ddala we yali atudde, wabula ng'oli teyeenyeenya oba kiki ekyali kimulidde ebirowoozo. Violet yatuukira ddala ku mmeeza ono kwe yali atadde emikono gyombi n'alyoka akyuka okumutunuulira. Violet yakutamamu nga bwe yeesesa era ye yamwesooka n'alamusa omulenzi ono. Ng'okulamusiganya kuwedde, Violet kwe kumubuuza nti omanyi okuzannya puulu? Pambega bannange kati onsookeramu bw'otyo gwe tumanyi bw'otyo. Omanyi okuzannya puulu? Ntegeeza gwe bazannyira ku puulu tebo. Bw'oba omanyi badde nsabojje tuzannyemu ffembi. Mwesigwa yali muntu atayagala kwesembereza bantu. Ebiseera ebisinga yateranga kubeera yekka. Bw'atabeeranga mu kibaala yabeeranga asoma bitabo, ate nga bw'aba tasomye bitabo nga olwo abeera alaba bifaananyi bya ku lutimbe. Yali ayagala okugaana kyokka n'akiraba nga okugaana zinaaba mpisa mbi. Empisa teziba mbi. Empisa teziba mbi tugamba oba guba muze oba kweyisa bubi. So sempisa ate okubanga mbi, empisa ziba mpisa nga nnungi. Kugamba wano yaligambye nti anaaba yeeyisizza bubi, so sempisa embi. Omuwala yali amusabye mu ngeri yagonjebwa, kale nga tasobola kugaana kwe kumubuuza obanga alinamu ekinusu. Oli aba tannayanukula ye kwe kwongerezaako nti ntegeeza ekinusu eky'ebitaano. Violet yamulaga ennusu z'ebitaano nga nnyingi mu ngalo ze. Nga batambula okugenda awali emmeeza ya puulu, Mwesigwa yakirowoozaako nti omuwala ono ayinza okulowooza nti talinaamu ssente wadde oba okumuyita omukopi. Kwe kumugamba nti mbadde ntegeeza nti sirinaamu za change. Violet yaseka busesi. Batuuka wali emmeeza ya puulu era ssente za nnakyala ze baakozesa okusasula okutandika okuzannya. Mwesigwa yatandika okutegeka emipiira ku mmeeza. Violet yali amutunuulidde. Yali muvubuka mulungi mu maaso. Ng'alina ekyenyi n'emba empanvu. Buli lwe yabanga ayogera ekintu kyakakasa ng'akola emitaafu mu kyenyi. Yalina obuviiri bwa kaweke. Amannyo ge gaali gantalaga. Yali muvubuka munenenene ate nga muwanvu.
Yali ayambadde essaati ya mikono miwanvu ng'akubye ekikalu kale nga bw'omusanga atambula mu kkubo. Oyinza okulowooza nti alina ofiisi gy'alaga okukola naye munnange ng'agenda kuyingira kibaala. Baatandika okuzannya puulu, wabula Mwesigwa yalabika okubanga mukugu nnyo mu puulu ono. Naye Nakyala yamubuuza gye yayigira okuzannya omuzannyo guno, n'oli n'amutegeeza nti mbu ng'akyasoma e Bungereza yalina ku ttiimu eyali ezannyira essomero, nti bw'akomawo mu Uganda yakwataganako ne mukwano gwe, bwe batyo ne bafuuka balungi nnyo mu kuzannya. Violet yeewuunya nnyo, ate kino yali takitegedde mu kujja nti omuvubuka ono yali yasoma bw'atyo n'atuuka n'okusomerako emitala w'amayanja, era nga yeewuunya obanga mukwano gwe gwayogerako yoyo Pawulo gwe bagamba eyabuzibwawo. Violet okwagala okwongereza ku mboozi ya mukwano gw'ono kwe kugamba nti wabula oyo mukwano gwe agwana kirabo. Mwesigwa yamubuuza kirabo kyaki, noono kwe kumutegeeza nti ekyokumutendeka okuzannya puulu. Mwesigwa yamwanukula nti waapi si yeyanjigiriza, namuyigira ku ssomero, mpozi okwongera okukakata nga muzannya naye. Nga era abantu abakasisinkana emboozi yagaana okuwera. Oluvannyuma Violet yagamba mwana mulenzi nti wabula osaana okuzannya ow'ensimbi. Mwesigwa yaseka ko Nakyala nti kituufu, si ku bumanyirivu bw'olina, n'ekirala tetulina kugayalirira eyo bye tumanyi. Ssente yafuuse enzibu okufuna, kale bw'oba osobola okukola ekyo n'ozifuna nakyo kiba kirungi. Mwesigwa yayanukula nti naye mba wakugenda naawe mba sikuleka mabega, anti naawe omutegeera. Violet yasekanga bw'amugamba obutagezaako kumukudaalira. Basiriikirira ng'omuzannyo gubalidde obwongo. Oluvannyuma Mwesigwa kwe kubuuza Nakyala nti onoonsonyiwa, naye mpulira njagala kukubuuza ky'onoonye wano ku makya gano. Nga bwe nasoose okukugamba nsonyiwa okukubuuza, naye neewuunya bwewuunya. Omanyi wano abantu batandika okujjawo okuva ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi. Violet yakyuka n'amutunuulira ng'amubuuza ye kye yandibadde ayagala mu kibaala ku ssaawa ezo ez'enkya. Naye kwe kumwanukula nti nze nnyinza okukugamba nti gano galinga agaafuuka amaka gange. Ebiseera ebisinga bwe nveeka ku makya nga sirina wakulaga, wano wentera okukomekkerereza. Violet yaseka kwe kumubuuza nti ky'oyagala okugamba nti ova n'awaka nga tomanyi gy'olaga. Mwesigwa yeetooloola ng'anoonya omupiira ogw'okuzannya ne Violet, n'amugoberera asobole okuwulira ky'ayanukula. Yamwanukula nti kizibu omusajja obudde okukya n'atavaako waka, oba olina okuvaawo waakiri ofune amawulire g'olunaku. Nga bwe kyali kirabikirawo mu ntandikwa, Mwesigwa omuzannyo yaguwangula, newankubadde ebiseera ebimu yazannyanga ng'omunafu ng'ayagala Nakyala naye awanguleko. Bwe bamalirira, Mwesigwa kwe kuddamu okumugamba nti nzijukira nga nakubuuzizza kyewakedde okunona wano, naye tewannyanukudde. Violet yeewuunya omuvubuka okulemera ku bintu ng'ekyo. Kwe kumugamba nti kiki ng'olemerako, olinga mbega wa poliisi? Mwesigwa yaseka kwe kumugamba nti owange mbega wa poliisi, okakasa nina embeera z'abaami abo? Kwe kwongerezaako nga bw'atuula mu ntebe nti ndowooza olabye kye nkugambye, oli mulungi okwewoma ebibuuzo bya banno ate gwe n'obaleetera okwanukula ebibyo. Kakati kunze naawe ani agwanira okuyitibwa mbega? Violet mu kwekaza kwe kumubuuza nti ogambye oyagala ensonga eyandeese wano? Mwesigwa yamwanukula nga bw'awummuza emikono ku mmeeza mu ngeri enzikakkamu nti sikuduumidde maama, mbadde mbuuza bubuuza, oli wa ddembe obutanyanukula. Violet yakololamu katono kwe kumulimba nti yali awerekeddeko mukwano gwawo waggulu mu ddwaliro eriyitibwa Senza, kwe kusalawo okutambulatambulamu. Yakololamu nate kwe kwongerezaako nti bwe nakkiridde nasibidde wano mu bbaala, bwe nakulengedde wandabikidde nga
omuwuubaavu ate nga nange njagala okutwaliriza ku budde kwe kukusaba tuzannyamu kapuulu. Mwesigwa yayimirira kwe kumugamba nti onoonsonyiwa bwe mba nkusindiikiriza okumbuulira ebyo, naye weebale, kibadde kirungi okuzannya n'okuwayaamu naawe. Mwesigwa yamuwa omukono mu ngeri y'ekizungu okusobola okumweyanjulira. Violet naye kwe kumuwa ogugwe, bwe batyo ne baasikaŋŋana mu mikono. Nze Mwesigwa Charles. Violet yamanya nti naye alina okweyanjula, kwe kuyiiya erinnya nti nze Namatovu Vanessa. Mwesigwa yatandulula ebigere ng'agenda we batundira ebyokunywa n'asaba bamuweeyo eccupa ya Nile ennyogoga. Yali anywa namu. Violet yasigala bimusobedde akaseera ako konna ke yamala ne Mwesigwa yali talina kyamaanyi kyamutegeddeko kiyinza kumuyamba ku mulimu gwe yaliko okuggyako okwetegereza bwe yakula kyekyokka. N'ekirala yatyamu ng'alaba omusajja gwe yali asisinkanye yali wanjawulo kw'oli gwe baali bamugeraageranyirizzaako. Okusinziira ku bye baali bamunnyonnyodde ku muvubuka ono, yali mugezigezi okwawukana ku kye yali asuubira. Yali asuubira okusisinkana waddanga ali awo atalina kyamaanyi oba kyafiirwa. Lwaki lule nti tewaŋŋamba nti ono omuvubuka muyivu nti era yasomerako e Bulaaya, oba naawe tewategeera? Ebyo bye birowoozo bye yalowoolerezaawo we yali ayimiridde mu kibaala. Abeera ateekateeka okusimbula aviire ekibaala, Mwesigwa n'akomawo we yali. Kirabika mukwano gwo si waakuvaayo kati mu ddwaliro. Violet yamwenyaamu katono n'agamba, wange nange binsobedde, kyokka ate nga sisuubira nti yamaliriza n'agenda bugenzi, anti twateesezza bw'amaliriza ajja nsisinkane wano. Mwesigwa yasooka n'asirika, oluvannyuma kwe kumugamba nti ekitegeeza wavudde ku ddwaliro nga okimanyi nti ojja wano kibaala, kyokka ate mu kusooka wannimbye nti wabadde otambulatambula ng'oli ku bibyo bwe walabye ekibaala n'osalawo oyingire omwo. Violet yatya n'akimanya nti omuntu gw'aliko tagenda kumubeerera mwangu n'akatono. Olaba yali asobodde okumukwata mu nsobi entono bw'etyo, teyamunyega. Kirabika ku luno nze ngenda okukola okusaba kwange. Olaba otya singa otuula wano ne tunywamu eccupa y'omwenge? Violet yamwanukula nti nedda bambi sinywa mwenge. Oli kwe kumusaba agenda atuule waakiri amugulirayo akacupa ka sooda. Okujjako okwagala okweyisaako, Violet yali tayinza kugaana mukisa guno ogwali gumuweereddwa, kubanga ye kye yali asinga okwagala kwe kubeera okumpi n'omuvubuka ono. Mu kumubeera okumpi ng'asuubira nti kiyinza okumuyamba okumuggyamu amazima kwani yatta Owen n'okubuzaawo Po. Nga bagenda ku mmeeza awali wateekeddwa ebyokunywa, Violet yagenda asabirira ku luno abeeko kyafuna okuva mu muvubuka ono ekimugasa. Bakama be baali tebannamusasula kuzannya puulu oba okunywa omwenge ne Mwesigwa, wabula okuzuula obanga ye yali yakola obutemu ku Owen n'okuwamba Po. Bwe yatuuka ku mmeeza, Mwesigwa kwe kusitula eccupa omwali sooda n'agisembeza awali Nakyala nga bw'amubuuza oba amuyambeko okumumuteera mu giraasi. Violet yakwata sooda n'amwetululira mu giraasi. Kakati Vanessa, okola mulimu ki? Oli yeekangamukko ng'ajjukidde nti ewoono yali yeeyanjuddeyo nga Vanessa wabula nga ye Violet. Yasooka n'asirikiriramu, kyokka oluvannyuma n'amugamba nti ndi kitunzi, nkolera mu kampuni y'ebizigo emu, era amangu n'embino asumuludde ensawo ye amulaze akakebe k'ebizigo bya Nivea. Mwesigwa yaseka bw'awunzika n'omutwe ku mmeeza. Wamma si ku olwo olulimi lw'olina, tosobola kumatiza muntu n'asigalamu kakunkona. Mu butuufu omulimu ogwo gukusaana. Mwesigwa baali bamutimbye bbula naye nakkiriza. Ate ggwe Mwesigwa okola mulimu ki? Musajja ate yasooka n'asiriikiriramu, oluvannyuma kwe kumugamba nti nga bwe nakugambye nti nkeera wano, amazima gali nti ogwange gwa kunywa. Violet kwe kumugamba nti gwa muntu eyafuna diguri okuva e Bulaaya n'obulwa omulimu, simanyi osaaga.
Mu byonna ngeri ekyo kye ndabye okusaagirako nagezaako okunoonya emirimu n'ennemesebwa. Ebintu by'e Uganda si byangu n'akatono bwe weegendereza omusaala gwe baagala okukuwa bw'oggyako ez'entambula, okulya n'ezisasula w'osula, osigaza zigula mazzi ga kunywa. Kaakati olwo gw'oba olifuna ddi ezitandikawo ekikyo. Violet yamubuuza nti kaakati ezo z'oyagala okutandikawo ebibyo onooziweza ddi nga toyingiza wadde 10? Mwesigwa yayanukula n'amugamba tofaayo, naye kaakati sinnafunayo kalimu wadde, Mukama y'amanyi. Violet yaseka kwe kumugamba nti okakasa y'amanyi Mukama nga gwe tomanyi? Kati zoonywamu omwenge ozijjawa? Ko Mwesigwa zenywamu omwenge kitange yazimpa. Violet yaseka busesi n'amubuuza kitaawo, maama nga gwe weesiimye olina gy'olaga ne bakweweerayo 10? Mwesigwa kwe kumwanukula nti gwe tobiyita byangu. Annangira buli lwe ŋŋendayo okumpa ku ssente, annangira nti muswaza, nti era sirina kye mugasa mu bulamu bwe. Ebiseera ebimu nyiiga muli ne ŋŋamba nti sigenda kuddayo kumusaba 10 kye, naye nfundikira nzizeeyo, anti ng'olwo nkomye sirina wakuddukira. Violet yamugamba nti omanyi Mwesigwa, kyenkulabyeko kiri kimu, nti olina okwewulira okususse. Kkiriza okole ekyo ky'olina okukola. N'ono kyava amubuuza kiki ky'alina okukola. Kkiriza omulimu gwonna okole, oluvannyuma ojja kufuna gwe weegwanyiza, naye nga totudde butuuzi kulera ngalo naawe. Mwesigwa yamugamba nti ekyokunoonya omulimu si kye yali agenda okukola, nti yalina ebibye bye yali ayagala okukola, nti newankubadde byali bikyali mu bitabo yalina okukkiriza nti ajja kubituukiriza. Vanessa amazima gali nti si kyayagala kunoonya mirimu okuggyako okukolera abalala abanoonya emirimu. Ekyo kya muwendo, bw'atyo Violet bwe yamutegeeza. Ekiseera ekyaddirira ebyokwogerako byali bitono, nga buli omu agezaako okuleeta emboozi kyokka nga ekomekkerezebwa mangu newaddawo akasiriikiriro. Oluvannyuma Mwesigwa yaleeta emboozi eyalabika nga ya mugaso munnyoko eri Violet okusinga zonna ze baali banyumizza okuviira ddala nga bazannya pool. Mwesigwa yasooka okubuuza Violet nti olowooza mukwano gwo teyakwerabidde n'alinnya okudda eka? Oli yamwanukula nti si kakasa kubanga akimanyi wendi timulinze, sirowooza nti asobola okumala gatambula n'agenda. Mwesigwa yasitula giraasi eyali eweddemu omwenge n'agisembeza ebbali ku mukono gwe ogwa ddyo n'agamba nti nze ŋŋamba wandimukubidde ku ssimu n'olaba ekyaliko. Violet yamwenya kwe kumugamba nti kiki oyagala kunneegobako, olina b'osuubira nkuviire? Mwesigwa yamubakira mangu nti ofunye ebbuba. Vanessa amazima gali nti ondeetedde okuwulira obulungi amakya ga leero era sandyagadde kukwegobako, naye nze seesiga mikwano, saagala mikwano. Singa waŋŋambye nti muganda wo oba mwannyoko nandikuwulidde, naye mukwano gwo nze ŋŋamba tekimugaana kukuzza wano nga yabivuddeko dda. Nze nali mmanyi nti nina mukwano gwange nfanfe okutuusa emyaka ng'ebiri emabega. Violet yasiriikirira nga yeewuunya oba ye Pawulo oli eyabuzibwawo. Mukwano gwo yakukola ki okukuleetera okukyawa emikwano? Mwesigwa yakyusa ensingo n'amutunuulira n'amubuuza nti gw'obeera mu nsi ki ataabimanya? Nga nafuuka mwatiikirivu olw'ebintu eby'ekisiru bye nayitamu ebyo. Violet yamubuuza obanga byonna byali biva ku mukwano gwe. Nakola amawulire ebbanga eriwera omwezi n'okusoba ku TV, rediyo ne mu mpapula z'amawulire. Violet yakyusa entunula n'afaananira ddala omuntu aliko gw'asaasira. Nga walaba Mwesigwa, kakati mukwano gw'oyo ajja atyo okulukusuulamu? Mwesigwa yamwanukula mu nnaku nti kyemmanyi nti oyo yenna eyabuzaawo Pawulo ye yatta Owen, ate nga teyawamba muwambe wabula nga lwonna lwali lukwe kuleka nze nga nfaabiina n'emisango egy'enjawulo. Pawulo yakkiriza okukwatagana n'abantu abakyamu. Kye neebuuza lwaki? Yali annina mukaakakuku ng'ayagala nkole ekinaalumya obulamu bwange oba?
nakati neebuuza oba kiki ekyamuluma ennyo kityo atuuke okunteeseza obubi bw'atyo, oba nalina kye musinza, oba baali bamusuubiza kumuwa ssente eziwerako nange simanyi, byonna mbyewuunya. Violet yamubuuza lwaki olowooza Pawulo yakwatagana n'abakyamu. Mwesigwa yakoteka omutwe ku mmeeza n'amuddamu nti mukazi wattu, ne bwe nnaabikubuulira byonna bya bwereere. Violet yakimanya nti wano we yali atuuse yali tasobola kukkiriza Mwesigwa kuva ku ebyo bye yali atandise. Yalina okufuba okulaba nga Mwesigwa abaako kyamubuulira. Mpola mpola yakwata Mwesigwa ku mukono nga bw'amugamba nti mbuulira, tomanya nnyinza okubeerako engeri gye nkuyambamu. Mwesigwa yasitula amaaso n'amutunuulira n'amugamba nti kale mu butuufu singa obadde osobola okunnyamba kyandimpewuddemu ku bulumi bwe mpitamu. Mu mazima nnumwa newankubadde banzijjako emisango egyo awatali wakuteebereza mulala. Nsigala nga nze mutemu era eyawamba omuntu. Abantu basigala bansongamu ennwe, buli muntu alowooza kimu nti omukisa gwamweyimirira okusibwa amayisa oba okusibwa ku kalabba. Violet yamubuuza nti kaakati Mwesigwa, gwe lwaki olowooza nti Pawulo teyabuzibwawo nga bw'ogamba nti wabula yakolagana n'abakyamu abatta omulenzi oli? Kozi y'ani oli omulenzi anti olwo nga yeefudde abuliddwa erinnya? Ononsonyiwa Violet, bino saagala kubyogerako olw'ensonga nti naawe kennyini simanyi gwani. Oyinza okubeera n'omu ku abo abeefuula banno kyokka bw'ovaawo ne batandika okukusongamu ennwe. Violet yamutunuulira enkaliriza n'amugamba nti ononsonyiwa Mwesigwa, bw'oba ondowooleza okubeera bwe ntyo ontadde mu ttuluba kyamu. Amazima gali nti nze n'okukumanya mbadde sikumanyi. Kabibe bino by'ogamba nti wali mu mawulire, amazima gali nti olugero lwo saalumanyaako. Saagala olowooze nti njagala kukukyankalanya. Ensonga enkulu lwaki nemeddeko nga nkubuuza bino eri nti nkulabye ng'ekuyisiza bubi. Muli ne ndowooza nti singa obeerako gw'obuulirako kiyinza okubaako engeri gye kikuddaabirizaamu. Si kigendererwa kyange kukunyiiza mukwano. Yasituka n'akwata akasawo ke n'amugamba nti era bw'oba tofuddeeyo ndowooza kaŋŋende nsisinkana mukwano gwange gwe nalese mu ddwaliro. Mwesigwa yakirowooza nti byayogedde birabika binyiizizza mwana muwala ono, ate nga teyali muwala mubi okuviira ddala mu kuntandikwa. Bw'atyo yasalawo amuwondere amwetondere. Kino Violet kye yali ayagalira ddala asobole okutegeera nti akyali mwesigwa eri omuvubuka ono. Olaba Vanessa, bwe kituuka ku nsonga eyo ebirowoozo n'ebibuuzo nfuna bingi, nsonyiwa okukukambuwalira mukwano, n'ekirala weebale kufaayo. Omanye kisanyusa omutima okumanya nti olinayo omuntu akukkiririzaamu. Yamaguka omulundi gumu n'akyukira Violet n'amugamba nti Vanessa, bwe nkugamba nti bannanga bwemage onzikiriza? Violet yasoberwa naye ng'omuntu omugezigezi bw'atabulwa kyakwanukula. Yagamba ate lwaki nedda? Nze atali wa poliisi nti ngenda kunoonya obukakafu obwange, lwaki mbeera mpakanya ebiŋŋambiddwa? Yagattako mu ngeri ey'olusaago nti ate n'amaaso go malungi okukola ekintu ekibi ng'ekyo ng'ate kikolebwa mikono gyo. Mwesigwa yasooka n'amwenyaamu, oluvannyuma n'aseka nga yeewuunya omuwala ono, n'amugamba nti kansuubire tobyogedde kunsanyusa. Mwesigwa yakyusa ensingo okuva gye yali atunuulidde n'atunuulira eccupa y'omwenge eyali awo mu maaso ge. Yasalawo okunyumiza Nakyala emboozi ey'omusango gw'obutemu era yatandika bw'ati. Akawungeezi k'olunaku olwo nga ekiro Owen lwattibwa ne Pawulo abule. Pawulo yajja ewange naye alina ebintu bingi bye yakola ne bye yayogera ebikakasa nti yalina ekintu ekizibu ky'agenda okukola. Yalinga neetondera, ekyo ne kindeetera okulowooza nti oba baakakamukake bambi. Yali mukambwe ate ng'apakuka nnyo. Buli kye namubuuzanga nga tayanukula oba nga ambuzaabuza. Awo nasigala ntabuddwa kubanga okuviira ddala nga tukyali bato
ffe tetwekwekanganako byama naye muli neebuuza lwaki yandibadde anvaamu n'andeka mu matigga kyokka ate oluusi nentyamu nti osanga eky'okubuzibwawo kituufu nga yawambibwa buwambibwa. Amaaso yagajja ku ccupa y'omwenge enkalu n'atunuulira Violet. Simanyi na lwaki nkubuulira bino. Violet yakasuka bukasusa emikono mu bbanga ng'alinga amugamba nti naye tamanyi. Ku olwo akawungeezi yali anaatera okunsiibula yansaba okumwazika essuuti yange eya kitaka. Namubuuza kyayagaza essuuti yange ate nga naye yalina eyiye gye twagula n'eyange. Bwe namubuuza lwaki tayambadde yiye n'aŋŋamba nti ayagala kukyusaamu kwambala ku kitaka akooye okumulabira mu biddugavu. Teyakoma okwo, ansabye engatto zange ezo nali ŋŋaanye nno okuzimuwa nga nkayita kajanja naye olw'okuba yali yakyankalanye dda sayagala kunkayuukira n'engatto n'enzimuwa. Ate engatto zange MC gye baasangawo we battira omuntu engatto eyange yennyini. Kale kwe kugamba nti nange mbuzaabuzibwa oba Pawulo muyite mutemu eyeekwese oba muyite muwambe eyawambibwa simanyi. Violet aba ayagala okwongera okubuuza. Mwesigwa n'amwesooka n'amugamba nti nedda maama sigenda kwanukula kibuuzo kirala. Bombi baatulika ne baseka. Mwesigwa oluvannyuma yagamba nti Vanessa guno si mulimu gwo. Singa obadde munnamawulire osanga nandikubuulidde nga nkimanyi nti oli ku mulimu. Enkya ojja kubifulumya bakama abo bakuweeyo akasiimo nti olina ekipya ky'ofulumizza ku musango ogwali gwasirika. Oba singa obadde wa poliisi nandigambye nti bwe nkubuulira oyinza okuteekawo okunoonyereza okupya kwani alina okuvunaanwa mu musango guno n'ontaasa okusongebwangamu ennwe. Violet yamutegeeza n'amugamba nti watya singa ndi wa poliisi oyinza okumbuulira byonna. Mwesigwa yaseka busesi. Nange enkya kanyingire poliisi nzuule obukakafu ku musango guno. Yasigala aseka bw'atyo ne Violet n'amwegattako ne baseka nga balaba tekisoboka. Kyokka amazima ono gwe yali asekerera yali akoleddeko ku poliisi ng'era kati yali mbega eyali azze okumunnyika oba okumunnyulula. Vanessa munnange egyo gye mikwano genda osange owuwo si kulwanga naye akwabulira bw'atyo. Violet yasituka nga bw'atunula ku ssaawa n'agamba oli mutuufu kaŋŋende oba tannamaliriza ngenda kumuleka mu butuufu bw'obudde akozesezza bungi. Si yakozesezza obungi abasawo balayika be bakoze akasoobo osanga tolina kumunenya. Bw'atyo munne bwe yamutegeeza. Violet yakyusa akasawo ke yali akwatidde mu mukono gwe ogwa ddyo n'akassa mu gwa kkono. Bw'atyo ogwa kkono n'agukwasa essimu ye eyali awo ku mmeeza. Mu kaseera kano basikaŋŋana mu mikono. Violet n'ayogera ebigambo bino. Kibadde kirungi okubeerako naawe ssebo Mwesigwa. Mwesigwa yasekereza n'amwanukula nti kale maama naawe weebale. Violet yatandulula ebigere atambule agende kyokka bw'atuuka awo nga ku mulyango n'akyuka n'atunuulira Mwesigwa. Mwesigwa nze ŋŋamba kyekiseera ofuneyo ekyokukola tomanyi eyo mu maaso. Mukama ayinza okukuyamba n'ofuna ekyo ky'owulira ky'oyagala. Toggwamu ssuubi eno ensi yakuyiiya. Oluvannyuma lw'ebyo omuwala yafuluma. Mwesigwa yasigala alowooza ku bigambo mwana muwala by'amugambye. Yatambula n'ayolekera awali omulyango. Yatunula mu kkubo eryambuka ku ddwaliro nga mwana muwala tamulengeramu. Yatambula n'ayimirira mu luguudo wakati n'amagamaga naye nga Violet mu kkubo tabanga namu. Yeebuuza omuwala ono we yali abulidde. Amangu ago n'atabulwa kubanga yali akakasa nga yali tannatuuka ku ddwaliro. Violet bw'afuluma mu kibaala yasooka n'abeerako awo ennyumba emu we yeewogoma ku lubalaza awo. Yalowooza nti Mwesigwa yali akyayinza okumuwereekereza amaaso ekintu kye yali tayagala kyokka era nga bwe kyali.
bw'alaba Mwesigwa azzeeyo munda mu kibaala n'ayanguyiriza okugenda mu kkubo afulumye emmotoka emuzzeeyo mu kibuga. Bw'akkalira mu mmotoka n'alowooza ku nsisinkano ye esoose ne Mwesigwa senga tumatizibwa na bigambo byokka akasiddwa nti omusango teyaguzza. Bino byonna yabirowooza munda mu ye ng'ali mu mmotoka emuzzaayo mu kibuga. Yalowooza ne ku ngeri endala gy'ayinza okukozesaamu okufuna obukakafu obumala okuba mu Mwesigwa. Yakiraba nga eby'okumukemekkereza biyinza obutasobola muntu bwe yali asisinkanye ku olwo. Lulenti olina omusango gw'okuwoza, bw'atyo Violet bwe yagamba Lulenti mukama we ng'ayingira mu ofiisi ye. Wakimanyaako nti Mwesigwa muyigirize nti era yasomera Bulaaya? Lulenti yamutunuulira n'oluvannyuma n'amugamba nti singa byonna nabikubuulira gw'olwo wandinoonyezza ki gy'ali? Violet yawulira obusungu kwe kusika akatebe n'atuula awo okumpi n'emmeeza ya Lulenti. Yamwanukula bw'ati, anti mbizudde omwenge anywa naye kafulu mu kuzannya omuzannyo gwa puulu, talina mulimu kyokka ate mulungi mu kusaasaanya ensimbi. Kiki ekirala kye weetaaga Lulenti okumanya? Bw'oba tofuddeeyo ndowooza kanzire gye nsula. Lulenti yamubuuza nti simanyi akugulidde ku mwenge n'onywako kwe kutabanguka kuno kw'olina. Bw'onoogattako omwenge kw'ekyo ky'oli ensinga eneeba erabye. Violet yateeka emikono awo ku mmeeza ya Lulenti n'akutamamu katono. Kyonna ky'oyogera Lulenti nze sifuddeeyo, ndowooza tunaalabagana enkya akawungeezi. Lulenti yagonza eddoboozi n'amugamba nti kale Violet, kale jawo katemba, mbuulira bigenze bitya ku mulimu gye nakusindise? Mbuulira ng'oggyeko okunywa omwenge, mwogedde ku ki ekirala? Violet yasituka n'akwata akasawo ke atera ayamuke ofiisi ya Lulenti mukama we. Ono bw'alaba nakyala afuluma n'agonza ku ddoboozi n'agamba kale ononsonyiwa kaakati bigenze bitya? Kale waliwo obukakafu bwonna nti mwana mulenzi oyo ye yazza emisango gino? Nakyala yamutegeeza nti obuzibu obuliwo ompisaamu nnyo amaaso Lulenti, nze nkugamba yiga okumpa ku kitiibwa nga sinnategeeza bakulu. Lulenti yaseka, n'aseka nnyo ng'alaba nga Juliet eyeerimba, kwe kumugamba nti ate nze bwe nkusooka okubategeeza nti towa mukama wo kitiibwa. Violet yaddamu okutuula wansi. Ekyo bw'onoobeera osobola okukikakasa, genda obagambe. Nga bwe nakutegeezezza nga naakatuuka obuzibu bw'ensanze buli nti saategedde muntu kikaaki gwe ngenda okutomera. Okusinziira ku kiri mu fayiro ne ku ludda gy'abeera n'ebyakola, nze nabadde nsuubira okusanga omuntu ali awo mbuzi bubuzi kyokka ate nga mulenzi mutegeevu. Lulenti yasiriikirira oluvannyuma kwe kumugamba nti mulina kyonna kye mwogedde ku by'omusango? Violet yamutunuulira n'amugamba nti amazima gali nti okusinziira ku bye twogedde n'engeri gye mulabyemu talabika kubeera nga ye yazza emisango gino. Lulenti yeegolola. Bwe batyo bwe babeera baba bagezigezi okukakasa buli muntu nti tegubasinga. Kaakati oyo ne bw'asanga akaana akato tekimugaana kutandika kukannyonnyola nga bw'awaayirizibwa omusango gw'atazza. Kiki ekirala ky'ozudde ku oyo omutumbaavu Violet? Violet yamunnyonnyola nti teyeesiga muntu naddala emikwano. Ate ekyo ng'akyesigamya ku mukwano gwe Pawulo gw'agamba nti yamulyamu olukwe ng'akolagana n'abakyamu. Okukwatira awamu, okukema, okukkiriza nti talina mukono mu misango gino gyombi, Lulenti yamubakira mangu nti saagala okemebwe mu kino Violet. Totandika kukkiriza nti tegumusinga okuggyako nga tufunye omukyamu ng'olwo tulyoka tumuggyako amaaso. Naye ku ssaawa eno ye mukyamu. Violet yamutunuulira enkaliriza n'amubuuza nti gwani akugambye nti mukkiriza okuggyako okukubuulira kye nsuubira? Violet yasituka atera afulume agende eka ng'obudde bukyali. Aba abuuka omwanga ati Lulenti n'amuyita. Mukazi wattu yakyuka n'akomawo nga n'okwekaanya yeekaanya. Bw'atuuka mu maaso ga Lulenti kwe kusitula amaaso n'amutunuulira ng'amubuuza ekimuyisizza.
n'amugamba nti mbadde njagala kukugamba nti teweerabira okuloota ng'obudde bukyali n'ogenda oloota nga bukya anti munnange bikuleetera okutuuka wano ekikeerezi ku mulimu. Bw'amaliriza kwe kutulika n'aseka. Lulenti Violet yawulira obusungu kwe kumugamba nti lwaki weekaka okutunula gy'ototeekeddwa? Gwe ssebo nze ŋŋamba amaaso go bwe gaba gakukaka okutunula gy'ototeekeddwa gatungulemu kubanga bwe kinaakulemerera ne nandisabye okukuyambako. Lulenti yaseka nga bw'agamba nti bannange muyigeeko okusiima, nze mbadde ngezaako kubeera mulungi nakukujjukiza ekintu ekiyinza okukuyamba. Gwe kitunulemu watya singa bukya enkya ng'otuuse wano ku ssaawa. Aba akyayongerezaako Violet n'afuluma ofiisi ye n'oluggi yalukuba bukubi. Violet yagenda we yali alese motoka ye n'avuga ng'ayolekera eka. Bw'atuuka eka n'aggulawo oluggi. Yeekanga okusanga ebintu byonna nga bikyankalanye. Olwo n'alyoka ajjukira nti yazuukuse kikeerezi n'atasobola kubaako kintu na kimu kyatereeza ate ng'obwedda buli kye yabadde akwatako nga akasuka buli waasanze oluvannyuma lw'okukikozesa. Yakamula akatunda n'akassa mu giraasi. Yatambula n'agenda atuula ku ntebe eyali ku lubalaza lwe n'asooka anywamu mu katunda ako era nga bwe yeetegereza ekitundu. Bw'amaliriza okunywa obutunda yaddayo mu nnyumba n'atandika okulongoosa buli kintu ekyali kikyankalanye nga akiteeka we kirina okuteekebwa. Oluvannyuma nga buli kimu kiteredde yagenda mu kisenge n'agwa bugazi ku buliri, amaaso n'agatunuuza eyo waggulu. Yalina ekibuuzo kimu: kiki ekirina okukolebwa okukakasa nti mwesigwa ye yazza omusango oba si ye yagwezza? Omusango gw'obutemu gattako okuwamba omuntu. Yalowooza ne ku ngeri Lulenti gye yali amumanyiddemu nti aloote nga bukyali si kulwa ng'azuukuka ekikeerezi. Ebyo nno byali tebitiisa nnyo kubanga naye era bwe yabanga amwefunidde ng'amugamba ebinyiiza, kale era yali asuubira okumwesasuza. Yabikka amaaso era bw'atyo Mukama n'amuwa otulo ne yeebaka.